mu nnyumba mwe mwabeeranga yakulagawo ko embeera yonna eraga mbu naasobola okusaddaako omwana wammwe? Teyalina, kale yalina ebibbo naye ng'agamba ebibbo bino byewaffe simanya buli omwana abeera nabyo naye nga mubaamu obuntu obweru oluusi n'emmwanyi naye nga ye agamba byewaabwe buli mwana babimuwa n'abeera nabyo. Yali yagezezaako nga mukyali mwenna mwana ono okumutwala bamusaddaako? Yamutwalanga naye nga alinga amututte nti omwana mututte tutambulemu oluusi nga basulayo oluusi agamba ngenze waffe. Kati nga bw'akomyawo omwana ono n'omukeberanga tewali kikyamu kyonna kimuko? Saamukeberanga olw'okuba nali mmanyi agenze wa taata we ate nga omunaaza. Saamukeberanga kyekituufu naye nga oluusi enviiri zino nga baziggyeeko ekitundu ekimu bwe bati nga bamusaze enviiri. Kati alina wano envi wano naye ng'oluusi baziggyewo zonna bwe bati. Kubanga ono omwana lwaki ayina ate muto? Lino n'embeera y'ebbanga eryo lyonna bakyamani ne bakwata ebintu ne babifulumya ne bagamba tubiwe neiba we waanaabisanga era bwe nava mu ddwaliro ku mwana ono n'embeera awo. Mbeera wa neiba wange mukadde era ebintu byange bwe baabifulumya mu nju bwe baabiwa. Kati bwe naddayo nangamba gira obeera wano omwana bw'anaatereera ng'onoonya ekyokukola ng'okola. Kati bwe mwatuuka e Mulago omwana bakugamba kiki ekimuluma? Omwana baamukeberanga mawugwe nga bagamba mawugwe galimu amazzi. Amwisangamu empewo gye baamusibira ndowooza n'asula eyo ng'abiweebwa. N'abeera nga oba n'ekyokulya bamuwa kale baamuwanga naye nga kitono tekimumala kutuuka okufaanana bw'ati. Tokaaba omwana ono agenda kukaaba. Atandise naye okwagala okukaaba. Siina mirembe nze gw'olaba. N'embeerayo kati bwe yajja bwe yamubba n'embeera nga sitegedde omwana yamubba atya? Yamusanganga bulijjo bw'ajja n'amugulirayo oba kaswiiti oba ki ng'abantu baamumanyiira nti taata w'omwana ono. Naye kati olunaku lwe wasooka okusula ku botiki n'otakomawo waka tombuusa mboozi njagala onnyumize omuntu atuwuliriza ategeera emboozi yo bw'etambula. Wakeera ku makya n'ogenda n'okola obadde obeera n'omusajja n'otaddaka? Saddayo kuba najjamu engoye zange ne ngenda ne neebaka ku botiki. Omusajja wali wamukoowa? Si kumukoowa, yalina embeera embi nga takuwa buyambi ate ng'akusaako amateeka. Yali takuwa buyambi ng'akuteekako amateeka? Nga wagaliwa? Atayagala okole, tayagala otambule oba. Yali mwenzi? Simanyi, sikirinaako ekyo bujulizi. Jasi obutakola bwe bwamukulemesa nga tayagala obuzibu. Omwana ayogera? Omwana ayogera. Taata we muwanvu? Ewaabwe si bawanvu. Kuba nyinza okubeera omwana nga munenya naye nga ndowooza ekyo kyekikula kye. Basenga abo abasinga bampi. Leeta ndabe. Kati kino kiki yamusalaasala? Kirabika oba waya oba bamukubanga waya. Zino zaalinga waya zino. Yakula ky'omwana. Eno yonna baamwokyayokya. N'engalo zino ziraba baazokya eno ne yeefunya bweti. Yenna enkovu mu mugongo zaali nnyingi kati lwakuba ziweddeko olw'okuba byeŋŋenda musiigasiiga. Kati ne muvaako nga sirina wakutandikira ng'embeera egaanye nga munoonyeza. Omwana wo mulungi naye ng'ayina enviiri z'Abazungu. Taata w'omwana ono ddala Muganda? Ye yeewa linnya ly'Abaganda.
Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abatulaba abali ku HK Media nze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga mwebale kutwagala. Ntera okubeerako n'abakyala bange bano abalina ku bizibu era nga mbayita muje mbayambeko gwe naabeera asobodde. Abantu bangi mulina ssente ng'ogamba nti nze bwembeera ne ssente noonya gwempaako wensaddaaka nga tolabawo. Beba n'abakyala bembeera nabo nkubira kasimu tulabe butya bwe tubayamba. Lino omukyala ono alina omwana we bambi. Omwana ono omwami yamumubbako okumala omwaka mulamba n'ekitundu ate n'amala n'amuza agenda okumuzza. Omwana ono ng'afaanana nga bw'omulaba mu kifaananyi, so azze wano kwekubira enduulu okusinziira ku story ye bwe n'abeera etambudde. Mwebale kutulaba aba Paula Kids and More be banteekamu omusayo plan show ngikwasaganya bakugamba nti gweyagala okubeera nga ogula engoye z'abaana. Abannaffe aba Paula Kids and More bakugamba nti gwalina omwana ng'oyagala mugulira ku suuti, mwana amaze omugigi, birthday parties, toyina lugoye bakubireko bajja kubeera bakubuza ebintu ebirungi ate nga bya mulembe. Mpozi ate balina n'ebyaba brides, accessories z'aba brides, buno obuntu obumasaamasa, engatto ennungi, so beera ngo bakubirako. Basangibwawo ku Namaganda Plaza ku ground floor L23. Ojja kuba bafunira ddala bulungi nnyo. Banafe abanachoti hub bakugamba basala weight banoonyeeko wayina omugejjo oyagala kenderako obe mwami oba mukyala naawe bakolako bulambalamba. Genda kusembya aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti gendayo okuseko ku masaji waabwe, okuseko ku spa pala yaabwe nungi nnyo nnyini ddala. Nsanyusa okulaba ale nnyabo nange nsanyusa okunkyazaako. Amanya nze Namutebi Mariam. Kati olwatuuka nali nnyina wenkola obwawusigaalo naye nga tulina owa booda bwebawa ebintu abireete. Kati bw'aleetanga ebintu nankwana nanzijja ewa mukama wange awo nampangisiza ennyumba. Twali tubeera Kanyanya era nampangisiza Kanyanya nentuka nenzaala omwana ono nga tuli bulungi nga talina buzibu bwonna. Naye omwana aba aweza emyaka 2 neyekyanga n'abeera nga tayagala tuwa buyambi nga tuwa olusa 15,000 zagulako buli kimu. Kale soko lindeko katine. Wano ng'okyali mu nnyumba ya mukamawo wali okolerawa? Nali nkolera Kanyanya Kitala. Kati owa boda bwe bawanga okuleeta ebintu n'atandika okusoberera. Kati gwe wali ewa mukamawo wali ofuna ssente mmeka? Yali 8,000. Kati owa boda ono yatandikanga okuwangayo ku ssente? Yali ampa bazisingeza mukamawo. Nga ky'otuuka otya ku decision egamba nti kandekewo omulimu ngende n'owa boda? Nera nali nkuze. Wali okuze. Nga nsaana ovaawo ngende nfumbirwe. Naye embeera teyabambi. Naye embeera yabijjanga omwana ono awezezza emyaka 2. Awo nga tatuwa buyambi ne mugaa ngenda kugenda nkole. Nangamba bobo ogenda. Kati awo bwe yamala okujja ewa mukamawo tonvuga speed. Yakuteeka waka naye nga tokola. Nga sikola nga wagenda okumufumbirwa ng'olina olubuto oba olubuto walufuna omaze kumufumbira? Olubuto nalufunira waka. Ewa boosi? Ewooyo. Bawa. Kati ne mugaa ngenda kukola nangamba bwoba okola na wano tojja beerawo. Ate lwaki nga yakusanga okola? Nenzikiriza nenga kanveewo. Kati bwe wali wakave wa boss wo ne mugenda ne mupangisa ennyumba, ogambe ne mupangisa ennyumba.
ebyokola n'obivaako n'otandika kutokosa ttooke nga tomugambako nti kangende enkole nga takkiriza naye nga buli kimu akikuwa nga bw'okisaba neŋŋuma kati bwe nazaala awo mbeera n'ebambi ono wa boda yakutwalako ewaabwe n'olabayo naawe n'omutwala ewammwe yandagirira naye waffe tamanyi awulirayo era naye buwulizi tewamutwala wammwe lwaki nga takkiriza agamba sirina ssente mala funa ssente just n'okugenda obugenzi okulabako ku maama wo nga takkiriza kati singa wafiire eyo yali kuziseewo simanyi kubanga eyo yensobi bannaye abasajja gye mukolawo ofuna omukazi gendako ewaabwe ne woba totutta ebintu bingi just abeewaabwe bakutegeera ebizibu bijjira abantu buli kiseera ebizibu bisanga abantu nga tebwetegese kati bwe yatummanga obuyambi nensalawo nengenda nenkola nafuna botiki mwenkola yakukkiriza teyanzikiriza nagenda wagenda otya temwayomba yasanga nga ffe twavuddewo n'omwana nengenda nenkola naye we nafuna omulimu ogwo nga naye amanyiiwo ng'ayitawo kati n'abeera nga yeemanyiiza nga bw'ajja bw'asanga omwana onaawo ng'amusitula amugulira ku kyokulya ku botiki ng'agimanyidde ng'amanyiiwo kuba lyali kkubo wayitira kati mbuulira lwe yategeera nti okola ku botiki yagamba ki tewali era yajja ng'ayitangawo naga mwagenze bwatyo naye nga takyama yakomanga ku kkubo kati ekiseera kyatuuka najja naliwo naye nga neebase bano babeeranga wabweru n'abaana abalala kati najjawo omwana n'amutwala nenkuba essimu nagamba omwana ngenda muzza bwatyo nemugamba omwana muleeta omututte mu bubi nagamba omwana namututte wa maama biki awo zitegeddeewo omwana wali ogenze ku botiki nga mwendi nali nsulawo ku botiki nga tekyasulawo lwaki nanti yatugamba bwe mba ntandise okukola ewaka nveewo yakugoba oba just yakyogera bwogezi busungu ng'abasajja we boogera yakyogera naye ng'alaga akikakasa kuba kati gwe lwaki tewaddayokko n'olaba oba akugobyeyo ali sisobola kuba yangamba bw'ovanga wano toddanga nembeerayo kati bwe yajja bwe yamubba nembeera nga sitegedde omwana yamubba atya yamusanga nga bulijjo bw'ajja n'amugulirayo oba kaswiti oba ki ng'abantu bamumanyiira nti taata w'omwana ono naye kati olunaku lwe wasooka okusula ku botiki n'otakomawo waka tombuusa mboozi njagala onnyumize omuntu atuwuliriza ategeera emboozi yo bw'etambula wakeera ku makya n'ogenda n'okola ng'obadde obeera n'omusajja n'otaddaka saddayo kuba najjamu engoye zange nengenda neneebaka ku botiki omusajja wali wamukoowa si kumukoowa yalina embeera embi nga takuwa buyambi ate ng'akusaako amateeka yali takuwa buyambi ng'akuteekako amateeka ng'agaliwa atayagala okole tayagala otambule oba yali mwenzi simanyi sikirinaako ekyo bujulizi jasi obutakola bwe mwamukulemesa nga tayagala okole naye ng'akwata 10 oba 3 oba 5 n'azikuwa ng'ate olina omwana ono kati eyo ku botiki gye wagenda okukola baali bakusasula batya baali bampa 6,000 omwezi naye nga bampa ekyokulya ekyokunywa n'okunsuza nga bakulabiririra n'omwana neŋŋuma nembeerayo kati bwe yeemanyizaawo njagala ompulira olunaku lwe wasooka ogenda ku botiki n'otadda ki ekyaliwo wakati wo n'omusajja oyo teyafaayo teyajja kunoonya teyanoonyaako kale lwakuba yali tamanyi oba gyendaze naye bw'aba ayita ku kkubo bwati naga mwadde eno bwati mwadde eno nga alina bakasitoma okuseka naye abasajja abasajja bababulimba
yagamba mwadde eno ng'abuuza gye ate nga bulijjo mwembadde mbeera naye teyali wa mulembe nyumiza akusanga awo simula kabalaza ka botiki otegeka nambuza mwadde natandika ositula omwana ono kati nabeera nga ajja bwamwemanyiiza bwaddayo saakitegeera nti ayagala mubbawo olunaku lwe yamubba era nalimu namutwala nenkuba essimu nga bwambuzaabuza omwana ono faananako ng'omuntu akubuuza ebibuuzo ebingi abakumidi eno bannannyini ate bwe ntandika okubuuza ebibuuzo ebingi nga bagamba adija oli unprofessional oli rude kale yamusanga twali ku makya kati ndowooza we naggulawo ono omwana akeera n'afuluma awo n'azannya kati ndowooza we yamusanga n'amutwala kati neiba wange nga ŋŋamba taata ono enje amututte konze nga mukubira nga mubuuza omwana omututtewa nzijja tujja ne butuuka oziba nga nkuba ssimu nga ŋŋamba tujja olwamala essimu n'agijjako ng'omusajja ng'ajja ng'atandikanga okujja nga bw'alaba omwana nga naawe omukkiriza nga tomuyinako nga sirina buzibu kuba yalinga waayita nga lyekkubo mwayita oluusi ng'apaakinga oluusi amuleeteddeyo obwokulya ng'obw'abaana nenkigumira nemmanya nti kati gwe tewagendangayo eri mu nnyumba gye wava olabe ku bbaawo nali sikyasobola kuddayo kubanga bwe nabeerangayo nga tampisa bulungi mbeera yali nzibu nnyo kati bwe twatuka ekiseera n'abeera nga amwemanyiizizza nnyo n'abantu bonna nga bamumanyi olwamala najja kumutwala wano awo nensooka ntala nenkubakuba amasimu neye ennyini essimu yalingako nga mututte naye nga ŋŋumya nti nzijja tujja omwana mututte wano naye tujja nagenda olaba obudde buziba ne mugamba obudde nga buzibye nagamba tujja kati awo essimu zaali ziwera ssaawa nga bbiri essimu n'agijjako neŋŋamba kati ŋŋenda tutandikirawa kubanga nali neŋŋenda eri gye twali tusula ndaba oba bali waka ng'ennyumba yagivaamu dda neŋŋamba kati simanyi kyakkola nenkubira bakama bange kati bakama bange bwe mbakubira bosi wange bwe mukubira naŋŋamba kati omanyi tugende tulipootinge ku poliisi era twatuuka kiro ku poliisi ne batuwa kalifalensi ne batuwandiikira tujja kudda zaali ssaawa 3 ez'okumakya ne bakuba essimu ye ng'era essimu teriiko ssaawa 3 ne tuddayo ku poliisi naye nga batugamba muleete ssente simanya waliwo mugenda kawempe nga batubuzaabuza bosi wange naŋŋawo manyi tusooke tubireke tulabe naye nga essimu y'omusajja yo yagaana ogizzaako kumala zaali nnaku nga 4 kati mu kaseera ako olwagira n'agizzaako nembeera ku mulimu nga wendi olwagira n'agizzaako naŋŋamba waguma kati ne mugawa okuguma ki ng'omwana wange wamutwala simanyi gye wamutwala naŋŋamba omwana gy'ali beera mugumu gwe kola bibyo gola emirimu gyo kubanga wasalawo oyagala okukola omwana omulekaawo ne mugawa omwana wange nakwata ekkubo ne ŋŋenda naye naŋŋamba gwe beera awo n'abeera ng'essimu ye kweri naye nga mu kkubo temukyamulabamu we yali ayita wonna temukyamajja naye nga bw'okuba essimu ng'agikwata tewagendayoko gy'abeera nagendayo naye nga yasengukayo dda kati ne mugawa ngenda kukula emisango ngitadde ku poliisi naŋŋamba ogitadde ku poliisi olw'omwana owange mpozi ng'oŋŋawo omwana si wange ne mugawa omwana wange naawe wuwo naye bw'oba omututte nyina omumanya waawe omututte teyambeerera mwangu n'abeera nga bosi wange naŋŋawo omanyi omwana mukole ki soka obireke kubanga togenda mmalako ne poliisi ssente zekusaba tozirina kubanga baŋŋamba agenda simanyi ebbaluwa eno bagikoone muteekako abasirikale abamunoonya nga sirina yadde 10 kyensobola oteeka mu basirikale kati nentuuka ekiseera nembireka nga sikyamunoonya nga sikyakuba simu nembyesonyiwa
naye n'abeera nga takyalabikako yadde oba kuyitawo oba kukola ki. Ono omwana yamutwala alina bbanga ki? Omwana yamutwala wa myaka 2. Kati ono omwana alina emyaka? Alina emyaka 4 nga bw'omulaba. Ono omwana alina emyaka 4? Emyaka 4 naye yamuzza ng'afaanana bw'ati. Ono omwana yabaaki? Tetumanyi kubanga bwe tutuuka mu ddwaliro batugamba mugire tulabe oba amawugwe galiko obuzibu. Ono omwana ayogera? Omwana ayogera. Taata we muwanvu? Ewaabwe si bawanvu. Kuba nyinza okubeera omwana nga munenya naye nga ndowooza ekyo kyekikula kye. Basenga abo abasinga bampi. Leeta ndabe. Kati kino kiki yamusalaasala? Kirabika oba waya oba bamukubanga waya. Zino zaalinga waya zino. Yakula ki omwana? Eno yonna baamwokyayokya. N'engalo zino ziraba baazokya eno neyeefunya bweti. Yenna enkovu mu mugongo zaali nnyingi kati lwakuba ziweddeko olw'okuba byengenda musiigasiiga. Kati ne muvaako nga sirina wakutandikira ng'embeera egaanye nga munoonyeza. Omwana wo mulungi naye ng'ayina enviiri z'Abazungu. Taata w'omwana ono ddala Muganda? Ye yeewalinnya ly'Abaganda naye nga si Baganda ewa. Bwe muli wamulaba afaanana agaani? Balinga Abanyarwanda. Be balina ezo enviiri z'Ekinyindi? Mbeera n'ebeera ng'embijjirira n'embyesonyiwa kubanga nali sirina we nnyinza ttandikira nga nemeseddwa sirina buyambi. Tewagendako ewaabwe w'omusajja? Nagendayo dda naye sobola kulimba nti manyi ekyalo naye sobola kulimba nti eno ennyumba yaabwe naye nga nagendayo edda nga sinaba kuzaala oyo. Kati nembeera mu bizibu ebyo nembeera nga nsigaddewo nga nkola naye nga sirina mbeera ennungi gye nfuna kubanga omwana wange baali bamututte gye nali simanyi naye nga bw'okubira mukadde maama we kuba yaŋŋamba omwana mututte wa mukadde ng'agamba mututte wa mukadde nga mugamba mukadde nga ŋŋamba omwana taliiyo oba omwana yali amututtewa. Kati nga bwe ntambulako nga baŋŋamba omwana nno baamutwala musaddaaka naye alabika tajja kuba mwangu tekijja kusoboka. Nga bwe baŋŋamba ebyo nga nkomawo nga bosi wange antambuza naŋŋamba tunoonye omwana nga batulaga nti omwana gy'ali mulamu naye we baamuteeka balayika balina bye mwagala omukoleramu. Kati neŋŋamba nembeera nga ntya. Ani yabagamba nti omwana baamusaddaaka oba baagala musaddaaka balina bye baagala omukoleramu? Bosi wange yantambuzaako awantu awamu naŋŋamba omwana tumulaba mulamu naye nga waali tali mu kifo kituufu baagala oba mumukolerako ddagala oba ki. Awo nembeera nga ntya naye ne batugamba ebyokuwaayo mukama wange yannyambako n'awaayo omwana ono ndowooza kwe kumuzza. Taata w'omwana ono ndowooza kwe kumuzza ng'amulemeredde era mu kumulemerera n'amuleeta nga tafaananika. Ndowooza ne we yali oba baali bamusiba oba sinza kulinga. Yali mu mbeera mbi muno mwonna ng'alinga omusibeesiba emiguwa ne bwe namutuusa mu ddwaliro nga muno mwonna bamusibaasiba. Kati neŋŋuma bosi wange naŋŋamba guma kasita omwana baleese mulamu tafudde ne bamutwala. Njagala osimbewo akati awo wali okyalina omusajja ono ng'ozadde omwana ono mu nnyumba mwe mwabeeranga yakulagawo ko embeera yonna eraga mbu naasobola okusaddaaka omwana wammwe? Teyalina. Kale yalina ebibbo naye ng'agamba ebibbo bino byewaffe simanya buli omwana abeera nabyo naye nga mubaamu obuntu obweru oluusi n'emmwanyi naye nga ye agamba byewaabwe buli mwana babimuwa n'abeera nabyo. Yali yagezezaako nga mukyali mwenna mwana ono okumutwala bamusaddaaka? Yamutwalanga naye nga alinga amututte nti omwana mututte tutambulemu oluusi nga basulayo oluusi agamba ngenze waffe. Kati nga bw'akomyawo omwana ono n'omukeberanga tewali kikyamu kyonna kimuko? Saamukeberanga olw'okuba nali mmanyi agenze wa taata we ate nga omunaaza saamukeberanga kyekituufu naye nga
oluusi enviiri zino nga baziggyeko ekitundu ekimu bwe bati kati alina wano envi wano naye ng'oluusi bazigyewo zonna bwe bati kubanga ono omwana lwaki ayina ate muto ziri wano mu kagundi mu kalayini kamu naye ng'omugamba kiki aba abadde bamusiba abadde wamuzaala ayina ezo envi zo yazirina bwaliwo naye zagenda zikula naye ng'agira n'azijjawo ye mwennyini taatawe kati ne bwe namutwala mu ddwaliro nga banga omwana mwamusiba nga miguwa omwana nga yenna nga bw'omulaba nga tategeerekeka ng'alina ensalesale muno monna baamusalaasalamu naye ng'omubuuza kiki nga gamba abaana beetakula abaana kiki nga takkiriza eyo embeera gy'empiseemu n'omwana ono okutuuka okumulaba nti atandise ofaananako bw'ati mbonyeebonye ntobye naye ate nga sirina buyambi bwe mulabizisa mbeera mu kusaba mu kuyambibwa kale nembeera nga nkosebwa nange muli nembeera nga sirina mirembe olw'omwana wange ono naye mukama mulungi omwana ono mulamu naye ekimuluma okutuuka nga takula teyeeyongerako alinga omwana w'emyaka 2 naye ng'ate weena simanyi buzibu kwe buva abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi buli muntu waali walabira omwezi n'enjuba mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga yenna asobola okubaako mu ngeri yonna gy'ayambamu omukyalo ono beerako n'engeri gy'otutuukirira tujja kuba tumutuukako bulambalamba ogambye gwe Namutebi Mariam nkomye wali ng'ogamba nti taata w'omwana abuzizza omwana mutambuddeko omwana mumulabye nti baagala musaddaaka kati omwana yalabika atya omwana yalabika ng'era kitaawe yamuzizza mu mbeera gye tutaategeera wabula okumusuula obusuuzi ku mulyango era we yamujja mwagenda ku makya ne mumusanga nali nagguddewo dda wenkolera kati ngenda okukyuka bwe nti bodda esimbula eyo ng'omwana ali ku mulyango kati nga ndaba nabo bagenda baggwerayo neŋŋamba nenkuba enduulu neŋŋamba abantu mu nnyambe kwaliko akawala kato kale kalinga kaana naye mwennyini ne bamuteekawo nenkuba ku nduulu naye nga tebasobola kulaba ki kubanga yali booda ne basimbula ne bagenda nensigala awo nga ndajanira abantu ne baŋŋamba tolaajana kasita baleese omwana mukimulamu kwata mwana otwale mu ddwaliro nange nenkwata omwana watunula ku mwana oyo kiki kye walaba ku mwana omwana yali nga bw'okwata omukono bwe guti okwata ggumba lyokka nga yakakanyala ng'alinga abakadde bali ab'edda ng'olusu lwonna lwajja enkovu amabwa ne waya oba kumusalaasala ku lubuto kwonna nga baasalaasalako nga tosobola nakukkiriza nti amwana ono ayinza okuwona n'abeerawo ne tukwata ekkubo ne muddusa emulago abasawo tebasooka okukebera ne bamuggyako emisaayi gyonna na buli kimu naye ng'omwana talina bulwadde ne baŋŋamba kiki ekibadde kitta omwana ne mbannyonnyola mu kubannyonnyola nabo ne baŋŋamba kati ky'okukolera tusooke tuliise omwana tulabe embeera oba enedda engulu kuba abadde musibe ate nga talya oba tanywa oba ki era abadde atuuse okufaako ne bannyamba bwe batyo ne batandika okujjanjaba omwana oyo bwe baamuzza wagezaako n'oddamu n'okubako ku nnamba y'essimu eya kitaawe ng'ekyaliko simu zonna yaziggyako okutuusa n'olwaleero luno siddangamu mmanya waali yadde essimu ezikwata nti oba ennamba ye yali bweti ne bweti teddangamu kubeerako neya mukadde gye nali mmanyi naye yavaako kati ndi awo mbonaabona n'omwana taliiko buyambi taliiko nti oba namutwala ewaabwe kuba sisobola mutwalayo ne bwe mba nga nnemereddwa sikyasobola mutwala waabwe nti oba abeereyo
Oyina ono omwana omu yekka? Nina omwana ono omu. Namufunirayo taata we mutya? Kyayagala mutereeze mujjanjabe abeere ng'abaana abalala kuba embeera ye si ya mulembe ng'abaana abalala boolaba nti oyo wa myaka ena uno ssaawa zino singa kati ali kusomera asome naye bw'ati nga bwe yenkana n'okwogera kuzibu ayogerayo kyayogedde n'akireka ndowooza n'obwongo bwakosebwa ono gwolaba olw'embeera gye yayisibwamu kale n'embeera awo sibitegeera sirina nze gwolaba nawe embeera nze nnyinza okubuulira mbeera wa neiba wange mukadde kuba bwe nagenda mu ddwaliro n'embeera y'ebbanga eryo lyonna bakyamani ne bakwata ebintu ne babifulumya ne bagamba tubiwe neiba we waanaabisanga era bwe nava mu ddwaliro ku mwana ono n'embeera awo mbeera wa neiba wange mukadde era ebintu byange bwe baabifulumya mu nju bwe baabiwa kati bwe naddayo naŋŋamba gira obeera wano omwana bw'anaatereera ng'onoonya ekyokukola ng'okola. Kati bwe mwatuuka e Mulago omwana bakugamba kiki ekimuluma? Omwana baamukeberanga mawugwe nga bagamba mawugwe galimu amazzi. Bamuyisangamu empewo gye baamusibira. Ndowooza n'asubeeyo ng'abeeyo. N'abeera nga oba n'ekyokulya bamuwa kale baamuwanga naye nga kitono tekimumala kutuuka okufaanana bw'ati. Tokaaba omwana ono agenda kukaaba. Atandise naye okwagala okukaaba. Sirina mirembe nze gw'olaba. Soka sirina wembeera awo naalifunyeewo naye okubeera n'omwana ono nga mulwadde tolina gw'osobola mulekera. Kati saawa zina bwe twaddayo waka agira n'azirika n'abanga bw'aba azannya ne banne. Abato abamu bali very emotional. No, stop crying. Omwana we atandise okukaaba. It's not nice. Kati ne mugenda e Mulago ne bagamba amawugo galimu amazzi. Galimu amazzi. Mami enjala ekuluma? Enjala oba emuluma? Ndamufunira ekyokulya. Twanguyeyanguyeko tubaleke. Kati osinga kwagala wa kusula nze ndaba osinga kwetaaga mulimu ki ky'osobola okukola ng'omukyala? Mulimu ky'osobola okukola eky'emikono okutunga. Abakyala muyiga ebintu ebyo bannaaye muyiga okutunga muyiga okusiba enviiri emirimu egy'omumutwe buli kimu ne we kinaakuvaako ng'olina omulimu gwe ogw'omu mutwe muno amazima ga Katonda oba towunyikamu kubanga ne bwe bikulemerera oddayo ku drawing board n'otandika buto okitegeera. Kati kiki ky'osobola okukola? mirimu gyonna mpoze ebbaala eyo bbaalayo sigisobola naye ebisigadde mbisobola. Kati essaawa eno okola ki okwebezaawo n'omwana wo? Mbeerawo n'omukadde yaŋŋumira naŋŋamba omwana bw'alitereera ng'ofuna omulimu. Nsobola okujja ne mbakyalirako ew'omukadde oyo? Kisoboka. Ono bebiwo oba ki ekimuluma? Ng'osinga obutegere olowooza abadde ki? Njala naye tugenda afune ekyokulya. Kale embeera gye ndimu. Kati amawuggwe bakugamba nti bagenda kugaggyamu batya amazzi? Bamuwa eddagala bawandiika amasirapu. Bakuwa yesuubi nti ajja kuwona? Baŋŋamba tegannaba kuba mabi naye just mazzi kuba yali tannafuuka TB mbw ate bwe kirwawo nga kivaamu TB n'omutima kati baŋŋamba olw'okuba agira n'azirika n'agweri nga oluusi azannya ne banne kati ne baŋŋamba nkole eko y'omutima ne sente zennyini nga sizirina ezigikola eko ebeera ya 15.
kuba X-ray abasawo baginkolera yali ya 5,000 ne banga katulaba amawugwe gano kubanga yali tassa bulungi. Omwana wo talina active bulungi. Ali very dull. Azannya alinga oba wa mwaka. Bamustressinga nnyo obwongo ebyo bye bamusibaasiba ne bamukuba. Kituufu. Yakosebwa n'obwongo bwennyini bajja tuuka babukebereko. N'okwogera ayogera abasajja mulimba nnyo bannaye muswaza omwana gwe wezaalira omwana wo ddala gwe wajja mu kyenda naye nze nali ngamba mukama abasajja yali baddeyo chance ne bafunako ku lubuto ne balusitula ne baluwulira. soboka naye ogambye omwana nti tayogera ayogera ky'omugambye naye mbwadde awanyumyenga abaana tasobola kyetaaga gwe kennyini notandika okumutwala mu baana n'azanya omutwalayo naye abeerawo kati bwe bamugamba yogera kino ng'akyogera naye yo gamba nti kanjogere kyenjogera tasobola. kati ogenda kukola otya? Kiki oyagala tukuyambe mu ki? Saba buyambi. Bakuyambe ku ki? Ayinayo obuyambi bwonna omwana ono baagala omukebera omutima naye sirina ssente, sirina buyambi bwa ssente. Bakukeberera ssente mitwalo giri 15 mpozi n'ekyolya kizibu nnyo eri sayidi yaffe nze n'omwana ono kuba n'atuyamba yennyini saawa yonna tetulina bwe tumuyita saawa yonna asobola otugamba oba nk'oyo balabirira. tokaaba buli lwokaaba omwana ono ayagala kukaaba laba bitali active banaye abatulaba bw'oba osobodde okutuusa ku buyambi ku mukyalo nenoonyaako tulabe bwe tumuyamba mpati tujja kutuukako gy'abeera ndabeyo tusobole okuba nga tufollowinga up naye nze abakyala mbakyaza ne mujja wano ne musaba obuyambi wabula kyembakubiriza bannaayi muyiga emirimu gy'omutwe saaluuni weeziri omuntu bw'aba akuwakuwaka kapito nga naye akimanyi nti eno kapito gye mpadde ono omuntu erina okuzza amagoba muyiga okutunga gwafuuka mulimu gw'amaanyi si bye bino ebyokutungira ku kyala abantu bye baatunganga abantu kati batungira ddala engoye ez'entebe engoye ez'emikolo engoye ez'amaanyi bwe ntyo bwe nsobola okubeera nga mbayamba kuba buli muntu antuukako mu community yange angamba Hadija oyo omukyala asobola kukola kinjamu ekyalaani njako naye nga temumanyi kutunga bannange kugamba obuyambi ne butukaluubiriza kozi ate gwe wenna asobodde wekaasobodde mukwano tunoonyeeko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo wammanga tujja kubeera omukyalo no tumutuusaako obuyambi bulambalamba munsikirize mbasiibule yenze HK Media Hadija Kigozi teweerabira okugendako ku Paula Kids and More atunda ngoye z'abaana ne accessories z'aba brights ate nga ne bw'oba oyagadde okutwala ekyayina okusuubula asobola okukuyambako okukugayidinga okutambuza munoonyeeko ku nnamba z'essimu z'olabaawo wammanga abannaffe aba Platinum Wellness Spa nabo weebali nnyo kozi ate ensebya y'abannakyo T-Hub basala weight bakugamba nti gwe omukyalo oba omwami basobola okukendeezaako ku mugejjo n'oteekyawa banoonyeeko ku nnamba z'essimu z'olabaawo wammanga bajja kuba bakukolako yenze HK Media Hadija Kigozi mwiraba.